Olwaleero ekitongole ki Adventist Development and Relief Agency kyegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'okuyonsa abaana amabeere oluyitibwa World Breastfeeding Day wansi w'omulamwa ogugamba nti okusoosowaza okuyonsa abaana era bano beegattibwako ebitongole biwerako omwali n'abakungu okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita ng'enteekateeka eno ebadde mu disitulikiti y'e Kyegeegwa. Wakati mu kukubaganya ebirowoozo mu nteekateeka eno, Nakato Farida omukugu okuva mu kitongole ki ADRA ayogedde ne ku buyambi obwetaagibwa okuwa abakyala okusobola okunyweza ebyobulamu by'abaana ng'ate tebikosa na butonde bwa nsi. Mutuwe akadde tuyonse ku baana baffe at least bawezeeko emyezi 6 n'abaffe abaana beeyagaliremu kufa bamaama baabwe ne bataata mutuwe nnyo obuyambi. Abakulembeze ku mutendera gwa disitulikiti n'abakugu mu byobulamu balaze obwetaavu obw'okulabirira abakyala basobole okufuna akadde n'ebyetaagisa okuba n'amabeere bayonsa abaana. Omwana mulimu ebirungi byafunamu katugambe ng'okubondinga ne maama we nga maama we amuyonsa naye amutunulira, waliwo connection ebaawo oba kye tuyita bonding ekibaawo kugamba omwana ono ategeera bulungi maama we kusinga oli atayonse bulungi ku myezi egyo 6. Jerry Kiwanuka omukwanaganya w'ekitongole ki ADRA annyonnyodde omugaso gw'okuyonsa abaana amabeere era n'anokolayo n'akawaayiro mu ssemateeka wa Uganda akalagira abakozesa ku mirimu okuwa abakyala oluwummula singa babeera bazadde basobole okuyonsa n'okulabirira obulungi abaana. Bamaama nga okuyonsa abaana baabwe okumala emyezi 6 nga tebabawa kintu kirala kyonna. Era twagala okubira omulanga buli maama ali eyo nti bw'oba olina bebi nga wakamuzaala ekisooka tuyize nti olina okumuwa amata oba amabeere mu ssaawa emu esooka. Oyongere omuwa amata gokka ag'amabeere okumala emyezi 6 nga tolina kirala kyoyongeddeko. Mugabi Ronald omukugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti wakyaliwo eddibu ddene nnyo mu nteekateeka ey'okuyonsa abaana kubanga abaana ebitundu 48 ku buli 100 bokka be bayonsebwa ekiviiriddeko abaana bangi okukonziba olw'obutafuna kiriisa kiva mu mabeere. Ebyo nga biri bityo bo